Olwaleero bannakisinde ki Democratic Alliance nga bakulembeddwamu akwanaganya emirimu gy'ekisinde kino Mathias Mpuuga bavuddeyo ne balambulula ku nteekateeka zaabwe ez'okulungamya ebyobufuzi mu ggwanga okulaba nga wabaawo okukyusa obukulembeze bw'eggwanga awatali kuyiwa musaayi. Tugamba nti amagye g'eggwanga ge gajja okuwa ekisuubizo nti wajja kubeerawo emirembe naye nga bwe tulaba gakozesebwa akakundi k'abantu bamu. Tewaliiwo garanti nti amagye gajja kukuuma gavumenti eddako. Ekyo kinajja ddi tulina okukyogerako. Mpuuga agamba nti okukyusa obukulembeze mu mirembe kulina okutandika n'okwogerezeganya obulungi mu bannabyabufuzi nga y'engeri yokka esobola okuwa essuubi abali mu buyinza nti tebasobola kutuusibwako bulabe nga babuvuddemu. The high and mighty to climb down their high horses to listen. And they may require pep talk. Some of them are simply scared out of their skins. And therefore we need a cascaded framework, a form of agenda from one issue to another that will compel them to say, hey, I think we are being considered. Kyokka Mpuuga agamba nti bagenda kuteekawo embeera ewaliriza ekibiina ekiri mu buyinza okwogerezeganya nabo ku by'okuwaayo obuyinza mu mirembe. I have heard people say that you are talking about very nice things, but General Museveni won't accept. Who tells you that we are here to massage General Museveni? We must compel General Museveni and his people to listen to the people. Ono agamba nti tekyandibadde kirungi ab'oludda oluvuganya okulowooza kalulu ka 2026 nga wakyaliwo ebirumira ng'ekiwamba abantu abakyali mu makomero olw'ebyobufuzi n'ebirala ebyaliwo mu kalulu akaggwa ebitanaba kunogerwa ddagala. Bugubugu si muliro. Mutte ku bigere tusooke twogere ku mbeera gye mugenderamu mu kwetaba mu kulonda. Embeera gye mugendamu nkulu nnyo n'okusinga akalulu kennyini. Tubagamba nti amaanyi n'obudde bwe mutadde mu kunoonya essuuti esaanidde tugateeke okuteekawo embeera ne bw'ogendera mu kinu naye ng'embeera nnungi. Ono ng'amaze okutangaaza ku nteekateeka y'ekisinde kyabwe tumubuuzizza kyalowooza ku muyimbi Alien Skin nga naye alina enkolagana n'ekisinde kino abangi gwe basonzemu olunwe olw'effujjo ly'azaakola mu bivulu eriviiriddeko ne basaalumanya okufuna ebisago. Mukimanyi bulungi ffe abali eno ne bannaffe abataliiwo nti waliwo bannaffe abalala abaali mu mbeera nga ya Mwami Mulwana nga tozanga babi n'okusingawo. Naye mu kwewaayo ne mu kugamba nti abantu bano balina kye bagatta ku kubeerawo kw'eggwanga lino walina okubeerawo okwewaayo okw'enjawulo okulaba nti bajjibwa mu mbeera gye balimu. Tewali n'omu agyegomba y'ensonga lwaki twagamba nti tulina okwewaayo okuyamba abaana bano, abaana abalina ebitone abaalagajjalirwa ne bakola bye baagala ebibanyumira. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.